president w'eggwanga kubanga esawa zineno yayogedde n'agamba nti abavubuka b'eggwanga n'abakyala b'eggwanga abawala b'eggwanga abagenda okunoonya obuyambi bw'eggwanga mu nsi z'abawalabu mu ddungu abanoonya ssente abagenda okukola yakyogedde mu ngeri etyoboola ng'alaga nti tebalina makulu tebali badde nga bagenda enkyukakyuka gye twajja tubagamba okuviira ddala ku dde wano ekyali mu kugenda mu maaso transactions zigenda mu maaso ekizibu ky'abantu mu nsi munene abalokole naddala mu abalokole mwesiriwazza nnyo okubeera nti tuli balokole kitegeeza nti twasiriwala. Anyway, I'm not serious against government era nze ku mukulembeze afuga eggwanga oyo kwenfiira kintu ekisinze okutta eggwanga ensi yonna kubeera nga tebakyawuliriza nsi ya myoyo kubanga bayibuli egamba nti ebyobufuzi biva eri Katonda. Nze mwampona ekintu ekya kimu saasomako wadde baby class naye nina amagezi ag'omwoyo. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, olina mwana muleza amanyikidwa konga BNK256 nkwaniriza wano ku mukuto gwa UG Now TV. Gwewe n'omulabi wa UG Now TV. Mukama nkusaba akuwe emirembe n'emirembe. Gwe wa subscribinga mukama akuddize watego tanaba ku subscribinga olinda ki subscribinga like oberenga ofuna gundi programs ezenjawulo wano ku UG Now TV tuli mekete basajja mekete. Onakulwa lero ndina omusumba amanyikidwa konga Pastor Kango nga bulijjo mu mutumanyi eri bannange tolowooza mbu wano tuli mistake nedda tituli ku mistake guno omukutu baguyita UG Now TV era gotana ba ku subscribing nkusaba busabi subscribing ate omala ku subscribing aboti te nyiga akade oberenga ofuna buli kimu ekyakabi kansoke nyanirize omusumba waffe onakulwa lero tulabe nsaka ki gyatuleetedde onakulwa lero omusumba tusanyisa okulaba ku UG Now TV. Nange nsanyisa okubalaba. Amina. Abalungi abatulaba ku UG Now TV amanya n'eddoboozi yenze Pastor Kango enjoga byeri. Nebaza mukama ku lw'akaseera kano n'okubeera nti oli mu kulaba omukutu guno eno mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerya ddala omulamu. Yesterday twabadde tulaba omukulembeze w'eggwanga nga addressinga ng'ayogera eri eggwanga. Ekituleka wetyo kozi nti nabagambako nti waliwo entale ez'omwoyo ogw'okusibira bannayuganda mu bwavu naye nga zaateekateekebwa abantu abeeyagaliza bo kubeera obulungi bano abakulu nga we mwalabye John Nabbanja Jose wano Nabbanja minisita omulamba nga agamba abantu be bamenyedde amayumba nti bakola ki nti bazanye firimu ng'ate enyuma kati abantu banene abatuula mu ndagaano z'amagombe ne bayogera nazo bateekateekera balina engeri gye banyigiriza abantu kubanga bo ekisooka bazaaliddwa mu famire nga luusi ziina oba olw'okuba baagagawala balowooza tebaliddamu kwavuwala kati ne kibeera nga kikosa eggwanga kati maama w'obwavu guli omwoyo guli ogukulira obwavu obw'eggwanga nga gukwata abantu okubeera nti tebagenda maaso mu byenfuna byabwe naddala omwoyo guno eno bannyabo ne bassebo gwataakinga buli muntu mu ggwanga era omukazi ono omwoyo guno eno omukazi mwoyo mukazi gwo gukwata byanfuna bya ggwanga saidi ne saidi kati bwe gukwata ebyenfuna by'eggwanga guddira bano abantu abagaggawaddemukko ne gubawaayoka abantu abatonotono abagaggawadde kati bwe guba obugagga gubaleetera okubeera nga ba decision maker nga tebawuliriza bantu ng'ensi ne weeyogera etya teriya n'omu agiwulira. Anyway, nze Mukama yantuma n'aŋŋamba nti sityanga kwogera kubanga ali wamu nange era n'aŋŋamba nti njogere
wabula one time olusobola obeera nga si lwa leero nga president w'eggwanga awulidde ebigambo bino byenjogera n'atuyita nampita n'atuyita nange ontwalirako lwaki ngondekayo anti era yemwe bakiddo bange oba si kyekyo minisita ng'oyo Nabbanja n'atuyita ne bakkiriza okuwuliriza ensi y'emyoyo. Omanyi maama ne bataata ekintu ekisinze okutta eggwanga ensi yonna kubeera nga tebakyawuliriza nsi ya myoyo. Nabagambako waneeno nalimba wako example nimba wa Donald Trump ng'ayina spiritual advisor we gye bayita ayina ekkanisa bagiyita Getsimanya whatever biki Getsi we church yes. Omusajja oyo ye spiritual advisor wani oyo ate era takoma ku ekyo wabula buli kintu kyonna ky'abagenda okudelivalinga ayina abantu aba spiritual oba ngambe ba spiritual what experts yes beyebuuzaako yensonga lwaki eggwanga lyabwe ligenda mu maaso. Ngeri ne eggwanga eryaffe ekisooka tuyina enjigiriza Abamerika gye batuleetera n'Abawalabu nti abakulembeze b'enzikiriza tebalina kwenyigira mu byabufuzi kyokka nga Bayibuli egamba nti ebyobufuzi biva eri Katonda. Nze mwampona ekintu ekya kimu saasomako wadde baby class naye nina amagezi ag'omwoyo. Ebyo byonna byemwogera njagala kubaddamu n'okwongera okubategeeza nti singa wabeerawo omwaganya ogw'okudda n'oyogerako eri eggwanga eno ensonga osobola okugitegeera leeza otya. Ensi yaffe erina omwoyo ogukuumira abantu mu bwavu era omwoyo guno eno mukazi omwoyo guno gutambuliramu ddala n'obwenzi. Omwoyo mwenzi omwoyo guno gwenjogerako omwoyo gutambuza obwenzi gukontrolinga n'obwenzi okuspreadinga obwavu era omwoyo guno eno guleetera abantu okubeera nga tebalina value nga abantu ne babeera nga bazze ne boogera ebigambo ebirungi ennyo togenda kubiwulira kubanga gameza amalala nga omanyi obugagga. Omuntu yenna wabeera alina ssente aba alaba omuntu atalina ssente ng'omuntu atategeera. Kakati ow'ekitiibwa president w'eggwanga kubanga essaawa zino eno yayogedde olunaku olw'eggulo yayogedde waliwo omuntu omu anyway eyo kanveeyo n'agamba nti abavubuka b'eggwanga n'abakyala b'eggwanga abawala b'eggwanga abagenda okunoonya obuyambi ebweru w'eggwanga mu nsi z'Abawalabu mu ddungu. Obuyambi butya? Abanoonya ssente abagenda okukola bakadaama yakyogedde mu ngeri etyoboola yes ng'alaga nti tebalina makulu tebaali badde nga bagenda naye ekintu kino nabadde nakibagambyeko dda ku channel yaffe ya Rock International Ministries Matugga nagambye nti tosobola kukeera ku makya kugoba ono ku kkubo nga tomulaze wagenda kola ki bagenda kudda kyekiva olaba pulezidenti ono omulala mati naye mpulira bamuyita pulezidenti bankozeseza linnya libi Honorable Kyagulanyi kankozese Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yalifuna kuva dda batanabanaku erinnya liri because ye president wa ghetto yali president wa ghetto ka president waki wa Eliawa bamulonda nze samulabanga akutte ekitabo kino kyebalimbiramu yes ye kan samulabanga akutte ekitabo Museveni kyalimbiramu n'abakulembeze abalala ate ekyo kyekikola ki twamulabanga akutte constitution wa Bible ate singa bakwata era nabavayo ne mbagamba spiritually ne mbagamba eggulu siri sanyufu kubeera nga balimbisa ekitabo kino njagala abakwate constitution y'eggwanga gye babalayirirangako mubasabire tegeere beni ekizibu ky'abantu mu nsi munene abalokole naddala mu abalokole mwesiriwazza nnyo okubeera nti tuli balokole kitegeeza nti twasiriwala tosobola kusabira muntu kati nga gavumenti ng'eno kugisabira kutegeera nga goli eyo osirise babuulire okutegeeza okwo kw'oyagala bategeere. Anyway, I'm not serious against government era nze
ku mukulembeze afuga eggwanga oyo kwenfiira. Omanyi lwaki? Nina okukkiriza nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Ekyokubiri kyemanyi nti newe mba mwagala newe mba simwagala yafuga. Ekyokubiri kyemanyi nti ekyokusatu kyemanyi nti ebbanga ly'okufuga naku 40 gaweddeko. Ekikulu kyemanyi kiri kimu era ekimu kyensiima ku ye ebintu byakoze abikoze bulungi, abikoze n'abikola bulungi, ebirala wayongerayo ennyo ayinza okubyonoona. Naye temwerabira navayo ne mbagamba emabegakawo ne mbagamba nti enkyukakyuka gye twajja tubagamba okuviira ddala ku dde wano ekyali mu kugenda mu maaso, transactions zigenda mu maaso, waliwo okubagana okulala okugenda obeera mu parliament very soon nga speaker ono mpya yakajja obosi wagenda beerawo okubagana bato nga kyenyo linda akojja kiraba awo namwe aba parliament omukiraba mumanye nga mutuyite tubabuulire engeri gye tusobola okutereezaamu obujagalalo obwo bifo nga tebunaba kubaawo, kubanga tulaba ekigenda okubaawo nga tekinaba kubaawo. Mukama wakuwa obunabbi eza nti nsobola okuddiramu. Twetaaga eggwanga erigenda okuddamu lirambika okusiiba. Waneno ffenna twade ababadde mu kamera waliwo ab'amasomero nga 6 bankubidde ne baŋŋamba Musumba. Tusaba bannange muzeeyi agenda kwogera business bazigale ez'amasomero tusabire era nange ne mbasabira kati bamanyi essomero liba eba business eba business obadde buyise buweereza eba service business era teri business esinga kukola business ezimu kuzisinga okukola eyo nayo yemu ku zo ate eyo obusawo obusomesa plus n'amadini n'amakanisa agajja kulwa business nga tegalina kuyitibwa. Waliwo kanisa nyingi mu Kampala nga zatandika lwa business si lwa kuyitibwa nga basonze gundi oyo ne basonda ekizimbe kuva myaka ku myaka nga tekijja. Right now tulitunda gundi echupa ya anointing oil ya milioni 3 naye era ndowooza kuzimba ekyo kintu kyangu nnyo ffe twali mu bakatuliki kyatukolera nnyo ate ebivala abakatuliki bano bakulaakulana nnyo naye mmwe mulinamu obuzibu bwammwe abalokole endowooza obuzibu bwabwe ekyo tekyabali badde nga bakikungiriza naye bakubanze wange sobola kikola naye twakirabako konna mu bukatuliki. Bukatuliki tutwala ettooke ne tugamba mutwala omulundi gumu gumu bbiri mutwalo gumu bbiri omulundi gumu bbiri emirundi ebiri mitwalo ebiri. Kati kanene akakodyo bugingo wabeera nga keyakozesezza okugamba nti ecupa y'amafuta ya milioni 3 eri abantu abeesobodde basabidde nga beesobola okugula olw'okuzimba Pentagon kubanga nammwe mubanja nnyo Pentagon tugibanja nnyo then that is okay. Atunde ku mafuta age milioni 3 nga bagagula olw'okusupportinga omulimu gwa Kristo. Waliwo nali mbagambako ko emabegakawo twalina ekirooto ekyokuzimba essomero kumwalina ekirooto kyakuzimba essomero era tulina n'akataka kaffe wakuba katonotono kubanga twatuuka ne tulaba nga we twali tufunye okutupangisa baatugaziyiza ssente bagamba abalokole balina ssente ne batuseeraseera ne tulaba nga tujja kisobola. Kati ssente ze twali tukutte okwepika okutandika ne tusalawo tuziteeke eri ku Rock Foundation Bombo we tuli mu kuzimba amaka ga Rock essaawa zino. Kati eki statement yange badde etya mbadde ngezaako okugyayo ekifaananyi ekyo nga tulina kaadi zaffe ze twali tusazeewo okwagala okuleeta twaziteekateeka tunaba kireeta naye essaawa yonna tugenda kireeta nti tusaba abantu mwenna abali ebweru w'eggwanga abali e Uganda
abaliwa nga gwosobola ngoyagala okusupportinga omulimu gwa Kristo oba okuweererayo abaana abawere 10 5 nga nayo baweeya n'okumanya tomanyi ng'okwata abaana bono batwala ku Musayi School Buddo SS Kampala International biki osobola okuleeta omwana wano ku Rooko n'okwata sente z'osasula ku Buddo milioni 18 6 n'oziwa Rooko n'osomesezaawo omwana wo at the same time n'avaawo ng'afunye omukisa ate n'avaawo ng'asomye kubanga era ajja kusoma era ajja kuyita ate aveewo ng'alina n'omukisa kubanga yayamba n'abatasobola kusoma ne basoma kati lino essomero tuweereramu abantu abatasoma ate n'omwana waakule ng'alaba ku bulamu buno obw'ekyavu bulungi nnyo okulaba lwaki bulungi ng'atenze nakukola sente zange omwana wange buli mu Kristo ekisooka sente ezo ziwakolera za mwana wo buli wakulanga labo buno bulamu tetegeeza nti ku Rooko tulya tunywa tweyisa bulungi era nsomero twagala okuzimba class liyena bera ya class twagala n'abaana abali betulowooza nti bali bubi oba betumanya bali obubi nabo basomereko mu masomero amalungi nenge essomero eryo gwali sponsoringa ate mu magezi ate ng'otaapinga omukisa tegeeza nti tunaba tukola class tetugenda kukola class eriro tugenda kukola class nga yaddala oba okitegeera ekintu ekyo kati ne bujinga ayinza obeera nga ke kakolyo ke yakozesezza atunde amafuta okusupportinga omulimu gwa Kristo eyo kanveeyo nkomyewo obadde ogamba Bobi Wine President Bobi Wine awo wenkomyawo nga waliwo byoli kumwogerako awo katono bibadde bibi birungi bibadde simanyi gwe obadde ogenda okay nze kye mbadde manyi mbadde mbagamba nti Entebbe nkalu bino byonna bimulaba ebijja ebyogera ebikola ki biguumaaza nabagambako ne mbagamba bannange balina gye baasibira omukulembeze spiritually gye twagala eggwanga lyonna liveeyo tusabe omukulembeze ono ateebwe omutima gwe oba omwoyo gwe gudde mu mubiri gwe bwe gumala okudda mu mubiri gwe akole decision ey'obuntu agambe nti lino togikwatako ndiggyeewo si kituufu kukikola bannayuganda gundi kwatamu twagala abantu ngenda kukomawo nga mbasomesaako mbasaba abagoberera UG Now TV mugende mu simu zammwe muwandiike mu Rock International Ministries kuliko topic gye twakateekako eya prayer and fasting engeri how to break the demons tumenya tutya emizimu gino kubanga emizimu gino gye njogerako giri muno mu nsi era gifugira ku bantu tegikoma ku bantu ba wansi olwokuba nti olaba oli mu kubonaabona mu nnaku gw'emizimu gwe gifugirako wabula gifugira ne ku bagagga mu butamanya kakati waliwo ekinyusi praise the living God ekinyusi bagamba amina kakati gwalaba omukutu guno era ng'ogugoberera waliwo ekyobulabe ekiri mu kujja mu ggwanga Uganda Abamerika balina kye batufumbira this time around it's not a war by gun but it is a war spiritually behind the walls oba okitegeera kyengezaako okwogera lutalo mu mwoyo naye ate emabega w'ebisenge bateeseteese baagala mbu okulwanyisa omusujja gwa malaria mu ggwanga Uganda oba mu Africa kati bageneratinze ensiri naye ensiri ze bageneratinze ziri bazikoze nti nsajja nnume ensiri nga nnume Uganda zaabu era kambabulye otabeerako mu Uganda oyinza obutasobola kutegeera ensiri bakoze ensiri baagala ensiri bazireete bazite zirume buno obusiri bwonna zibutte oba ziwakise bobeere nga buzaala ensiri ezitalina musujja gwa fever simanyi bagiyita batya omusujja gw'ensiri malaria era ensiri ezo ziteebwa essaawa yonna naye kambabuulire mumanyi gano agasiri aganene ng'oggyeko buli obusiri obuliko aka white black n'obugulu obwa white
obuliko bwa white waliwo ensiri zinene eziriwo bazazululiza wali masuli taawo waliwo ekyalo bakita katikamu awo kino ekintu bali bakikozeeko ne tutuuka ku level eyekalakaasanga ensiri zitutta ne baleeta akanyonyi ako ne bafuuyira muko naye era ensiri nga zimaze okwala mu ggwanga kati tuli mu kutobanagana agasiri era omusujja gwa malaria tegukendera nga teguvangawo baluza ensiri ne zituluma bo basobola okutunda amalagala gaabwe banyamanyi ensiri jokera 20 nabagambako ne bagamba 2030 eyo otunagendera mu 35 HIV it will be no more ali batakyaliwo kakati bateekateeka ekintu ekigenda okusigalawo nga tekiri dangerous okubeera nga kirumbagana nga kiyimirira mu bigere bya HIV basigale era nga batusolooza nga we bazze nga batusolooza ebbanga lyonna ekigendererwa kyabwe kyakirwa kutukolamu ssente amabulire we are still slaves era gwe nga tokimanyi nti Uganda oli muddu olimba tukyali baddu kati soko olinde musumu bajjawo buli obuddu buli bwe bakwatanga ne bagula abantu ne babakwata birindi ne babatwala babujjawo ne basigala nga batukuumira mu buddu kakati Yoweri Kaguta Museveni ekigambo kyazenga ayogerako jjo nti tuleke genda mu nsi z'abawalabu nsobola okikkiriza naye enteekateeka yammwe eri etya singa baba tebakyagenze kubanga kyenkakasa obulungi tulina abantu abasukka abawala abasukka mu mutwalo nga bali ebweru w'eggwanga nakyo kituufu kyopulaba tukyayisinga abamu ate no si mutwalo gwokka boy emitwalo kali mutwalo e Dubai mitwalo ng'ebiri e Saudi Arabia e Qatar mutwalo ene gundi nayo mutwalo Omani nayo mutwalo kati isinga okera ku macha n'obeera against ogende ebweru okunoonya akasente kali bano ne bakomawo obateeketeekedde otya jangu mbuuze mbadde nsaba bikikwatako tusobola okubeera nga tuwuliziganya nsobola obeera nga siri mu kamera naye nga mujja ne tukola ki ne tuba advising ne tubabuulira what to do kubanga banyabo ne basebo ebiro bye tulimu bya luvannyuma emisimu kigenda tandika okutambulira ku nsi lukale era let me tell you something today waliwo olutalo entalo zibadde nga zigenda maaso nga tubagamba entalo zineno zigenda zaala yakabasa third world war akonkona kubanga ono omusajja yanyize trigger asobola okubeera nga aleetera abantu bano okujja mu lutalo ne baaganyemu nabo kubanga saba zino baadde bakosefu njogera ku America omanyi kye yakoze oyo gundi oyo ono simanya Jinping ya China's president wa China yakutte ennyonyi emu ezisitula kago ezimu kuzikyasinza obunene nazisibako parachuti n'emmere empitirivu n'agitwala agisuula mu Gaza n'agiteekako ennyonyi nnyanya migi ezimu kuzikyasinga okubeereza omutawaana zikume emmere mpaka weetuuka kati nga kyategeeza Israel wepanka yimusayo ka drone kamu omukube ogeze omukwateko olabe sadi waludiwo kyategeeza America bakutenda nebagamba nti China 35 super power to be obokkiriza obogaana oba omwagala oba tomwagala yajja okubeera okumanyanga super power wane waffe yasinga mu company era ebintu bye bisinga okutundibwa kati yatandise n'okuteeka mu bano bagundi sente ba blogger sente batandika okusomesa Oluchina nawe lumu wayogera Oluchina wanene wagamba ote kwazi wagamba ote Oluchina nali nkunyumisa gundi kagero kali kagamba kati twali eri aberi njaba nyumiza bano ba blogger batandise n'okwagala okujja okusomesa Oluchina kati obuzibu yafuna Oluchina lwa mulimu okusomesa weleta bino ebya cryptocurrency ne bigaana nabyo okubuuminga bulungi naye financial akyabakutte
amaanyi power akyabalina n'okubeera nti ali creative nnyo ebirabe n'abayina naye akyalemeddwa ebintu ebya bibiri lulimi na kuleeta na currency na sente exchange money exchange okubeera nti nga wulya dollar ngisoundinga nga ne yen ya soundinga ate nga kigenda kuba omanyi lwaki company ezili mu America one of the biggest companies in America zaba China kasaja just kamanyi business naye ebintu bya technology kasobola kuba gundi who told you ani agamba kale singa bamukuteko mu banga awo nokakase ennyonyi munana zokkazi abadaleteddeko kyezikola bamutidde bamutunuulidde butunuulizi ne bamuleka n'agenda kati ekyo kye bayita trigger ya Third World War kati Trump okwagala okudduka mu lutalo ayagala kunyiga nuclear kati nabano bamutadde ku standby bayina coordinates zebesomera mu bbanga nga ziri direct nga bazitegeera bulungi kati nti tasobola kulumba kubanga oli yamugamba geza bona beetya naye omukyayina yetatidde kati sawa zino ali ready okujjayo obwenyi kubanga ayagala okutwala ekifo kye ekyobwa super power aberenga yedda number 1 in the world okona kateekako kubanga oyenjogera number 1 oyinza olowooza wane Uganda number 1 ate Uganda naye njogera ku world wide bega asobola okubeera number 1 tufe tuli basabirizi kiriza Ghana kati listen to me ensi y'emyoyo bino byeyogera naye nga tenaba kubyogera twabadde tulina bye twadde tusuubira president okwogerako nga Ebola era bano abamasomero bankubira baŋŋamba Ebola agenda kukola ki bagenda kugala amasomero bagamba musabe kati bali kunze bagamba Nsumba oyina essaala nze sina ssaala kambaddemu sina ssaala naye amazima gafuula omuntu w'eddembe teriyo lockdown nammwe mwalabye nga bakuba abantu ekkongo eyo abadde baziika emirambo mbu gya Ebola nga tebalina mu mirambo mu makeesi gaabwe nga baziika bikeesi byerere mujjukire nabagamba luno olutalo lwa spiritual warfare lulimu okubeera nti AI ewolereza ebikolwa ebigenda mu maaso kati naye bajja giyita AI naye nga that was true kati ekitegeeza balina bye balimba mpu bali kuziika abantu naye nga tebali kuziika abantu b'Ebola ogenda kakasa mu njoga ennyangu teri gundi Ebola gyali naye tali ku level gye mulowolezaamu kubaawo bakitutuubya kati ate era batya kubanga Amerika ebadde ina pulaani ey'okusindika amagye n'okwagala okukola enkambi yaye ey'amagye okuliraana Uganda n'okuliraana Congo, Kenya ne Tanzania mu makati awo ebadde eyagala okukolawo base ennene kati mu kwagala okutiisa bano baleke kujja bakuliyeetinze ekifaananyi nga beegasse ba pulezidenti bonna Congo, Tanzania, Kenya, Uganda fe tubalaba kati ne bakuliyeetinga ekifaananyi nga bagoba Omumerika kati ate bagoba Omumerika jjukira waliwo abantu abafiirwa kubanga omuzimu gw'obwavu gutambula naani namukazi era mu Uganda bwe gutambulira wano kati abantu abalize okukolera abadde baleeta bizinensi abantu abagala okujjako Uganda bagenda bagaana visa bazigaane abalala tebasobola kugenda mu Amerika abalala tebasobola kugenda Uganda kugamba tubeerawo nga tuli mu kavuyo kerere tuva mu bizibu batuzza mu bizibu musajja basabire essala ngamba bafe eyo njagala nnyo kozi yali etya bafe emiramo tejivanga mu nyumba zaabwe asati ali waabwe sabire essala wajunire anyway kati uliriza bulungi we tulaga
si wangu naye bwe twekwata ku mwoyo mutukuvu tugenda yitawo betulaga si wangu naye bwe twekwata ku Kristo tugenda yitawo ebigambo bye mbagamba bino mbikakasa mbinamu obumanyirivu obw'omwoyo era eggulu lyantumye okubeera nga mbyogerako zino ensiri ze bagenda baleetera butwa kirwadde kirala okubeera nga babasomesa abajje ku malagala ga Apple Medicine basigala babafuga nga baddu banyabo ne bassebo mwebereremu abagombe geteeseteese okubeera nga gabawangula tusigaza tayimu ntono nnyo ensi endinga ensi tekyawangala myaka 5 naye mu bbanga lino ng'ensi tenaba kuggwawo waliwo bakatonda bagenda okulangirira mu lwatu ensi okuggwawo nga twegamba buli kimu kiweddewo oba eno ensi egenda tulikamu ebituli kubanga naba myoyo nga mpompogoma eno ensi gye mulaba eno nga yafuuka mpompogoma eno wansi eri mu kuliibwa kankubuulire ekizimbisa ze factories bano abantu agula abantu ng'abala ebintu ebya omukyayina lwaki batwala nnyo ebisenyi Uganda tuli emu ku nsi ezirina amafuta ziri emu ku nsi ezirina golodi bagula abantu abo kuno kungulu bakolerako birala ne wansi bakolerawo birala basi ekisenyi ne bakikoleramu biki bye bakolera yate mu kisenyi munda eyo bano babbi beegatta na mubbi omu nga 2 3 4 5 mu Uganda ne babba abantu bonna omuzimu gw'obwavu mukazi gutambulya wano e Uganda kati woba owuliriza bulungi nnyo olugero mbugundi oyo ow'egindi yafunye obwa minisita egindi mbu mukama we ow'egindi mbu amwagala kati ojja kusanga akanyiriri nga kalanda bwe katyo eva obwenzi mbwe era gundi oyo ensonga lwaki yafuna amaanyi mangi okubba ebyobugagga ebingi mbwe yali ayagala gundi ow'egindi yali amwagala n'amuwa obuyinza obungi n'asobola okubba ebyobugagga ebingi mu gavumenti bwe bakyawagala n'amukwata ng'ate alina ebigendererwa binene nnyo naye kati gundi oyo osobola omukyawa kazi kwebuuza magezi kati nga lwaki okyawa oba oli ye yakyawa ama oli ye yagoba mwagadde nnyo okwagalako nina akasajja kagoba abantu buli kaseera ekitegeeza naye bagoba bugobi abagobe kambabulire anyway nga nabagenda wala njagala okwongera okubajjukiza abasupportinga Roko oba nawe nga wali yagadde okubeera ekitundutundu ku Roko Ministries oba Roko Foundation tulina abaana bamulekwa bakateyamba tukwaniriza okujja okubakyalirako tukwaniriza okubeera ne ka school fees kotuweerezaako oba akamere osobola okugamba obeera ng'olinayo ennimiro y'amatooke n'otemerayo akamotoka kalamba oba enkota 2 oba emu n'ogituweereza osobola obeera ng'olina emimonde gyo mingi kyonna kyasobodde kyonna ky'oba osobodde tukyaniriza ku Roko Foundation tulina abaana ab'abantu abalalu tulina abaana ab'abantu abatalina bazadde abaafa tulina abaana betwafuna obufunyi ne bajja ne batwesibako nga bavudde ku street tubaaniriza mujje mutuyambeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo essaala kati zino ezawakawereege n'okulaminga essaala ezewa musumba gundi ow'abavubuka b'egindi tezikyakola makulu kati ekikola amakulu bikolwa w'omusumba gindi owa gundi abavuka ba musumba gindi anti ye wasumba abavubuka abayigiriza okusaba ennimi eva babeera basaba mu nnimi emizimu tegibawulira n'eggulu era nalyo era teribawulira kubanga beeyogeza beerogoza kubanga mu lulimi tomanyi nti nno nsaba Mukama ampeeyo $2 million osobola okyogera mu nnimi
Kyogera mu bwongo kati n'ofulumya ennimi. Ani akusesa? Ngamba kakaba muleke kwesiriwaza. Baba nti kanga ampaye emitwalo 5. Muleke kwesiriwaza. Eno issue mugirabanga eyo kusaaga. Nayo ekulira mwoyo guno ogw'obwavu. Gutya. Kankubulire Mukama takolera muntu nga tamugambye nti Mukama njagala kino. Oyimirira ku macha n'ogamba Mukama nkusaba blessing channel eno. N'ogigulawo ng'ogiguddewo n'okwata ne ku buddato butonotono n'opostinga yo ku video. Kwe kulaba nga video yo. Nebisumba. Sokolinde. Goto so supporting baba. Kati sokolinde. Wewe musaba mugundi nga musirise obanga mugudda. Kitwala Mukama Katonda tusaba service ya fetandika sawa 2 mpaka saa 6 n'ekitundu. Musaba mutya. First service etandika sawa 2 zennyini yeberamu intercession moment. Tutwala yesawa nga namba nga tuli maso ga Mukama nga tumugamba n'amaanyi nga tumugamba n'amaanyi mu Luganda nawe oba omanyi oluzungu isooke ng'omanyi nti no Father you want food kagambo ka bwangungu bwakwogera obutegeera. Father I want food. I want sagala nti I want wife. Father la baba. Tugamba Father I want food. Father let your will be done. Nga naye ekigambo kitegeeza kyoyogera ngero kimanyi naye tugamba nti Father la baba. Obuza demoni batebategeera ti babba kumjo. Nawe webuzabulizaako maliriza webuzabulizaako gwe tokiraba Katonda mugundi munda muli n'ekintu kyengenda okwogera Katonda abadde akitegedde nti nyakyogera. Emirundi mingi nga mwe mutukuva ku kyakyawa abantu ne boogera mu nnimi. Ne wamwe batera okwogera. Naye kubuulire ekibeera buli saavisi ekyokubiri omwoyo talonda omuntu kwaba kulukutiranga buli lunaku nnimi. Takulaminga. Nebagenda Isa omusajja w'ekiwalaata nga yalimba abantu. Naye kati sooka olinde. Katonda wabanga awuliriza mu myoyo. Lwaki ffe abalokole tetusaba nga abasiraamu kubanga abasiraamu ebintu byabwe. Yayogera mu kitabo kya Matayo nagate mubeeranga abafalisaayo baddiŋŋana ebigambo. Kati abasiraamu basaba we bati bayina essuula ze bakwata mitwe gyabwe. Kati okugeza bayina essala zaabwe ze bakwata kale okugeza audhu billahi minash shaitani rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kati kwegamba ekyo kyojja okusanga nga buli kadde sula ali ku anti meneno we basaba we bati nibasirikira we bakoyo pozi benazaako nnaku enneema kati we benazaako enneema menenoza mu kusirikira abo baba bagamba Katonda njagala motoka njagala gaali njagala mukazi tekyogera eze gwe waliwo natabukira Mukama ennaku eze mabiga kaawo byali bintwala nengenda ne masuga Mukama ne mufukamira wansi mpola saleekaana kwolwo ne mugamba Mukama nkwebaza kulwokubanga ompadde obulamu naye wakati wange Mukama waliwo ekintu ekiganya okukutuka nkisabidde ebbanga nfubyenga bwensobola kiganya okukutuka naye olwalulonzize wooli nsaba ompe ansa. Nze bangi bendabye nga bali awo nga nze nsaba bwentyo nga bano bali emura ne mbasumba omwaka oguwedde ogusooka ne mbasumba ogwokubiri ngenda mu maaso bo badda mabega kati nkwaga buwe woba nga towulira lulimi olwo ku ggwe tolwogerako toyogeza Katonda. You are going to cause problem. Kubanga oyinza osaba kyotamanyi ogenda kwereetera obuzibu. Mbadde nze mmanyi nti abantu bano bamanyi bye basaba naye. Kati tuveeyo. Enteekateeka eya New World Order eri mu kugendera ddala mu maaso. Naye abantu bokka abagenda ogiwona be abantu abeeteeseteese okweyambulako
ekikoligo beba abantu abali mu kubeerawo kwa Mukama, beba abantu abatoogeza Katonda. Kambabuulire ensi system gyerimu buli naku ekyuka. Etya ensi nyingi oba ngamba system ekyuka oyinza tegeera otya nti ensi engeri gye mbadde mu travelingamu ng'abamu mwatambuzanga bigere ne mudda kagaali ne muva kagaali ne mudda ku pikipiki mu motoka ne mudda ku nnyonyi kaka tuva ku nnyonyi tudda ku poto ku ntambula ya potos badendo za byombo anti entambula ya poto teina different nsinyo eri awo na byombo. Omanyi lwaki? Ekyombo kiddukira mu lutemye lwa liiso n'omwoyo guddukira mu lutemye lwa liiso. Njagala kuteekateeka Abannayuganda n'okusaba Abannayuganda nti ku lw'omubiri gwa Kristo tujje amaaso gaffe ku bintu eby'obutaliimu bw'ensi gatunuulize Katonda, nga buli kintu kye tukola tukikola twebisse mu ndagaano y'omusaayi. Ekyama ekyayamba Dawudi banyabo ne basebe, ekyama ekyayamba bagundi bonna ba Yoswa, ba Ibrahimu, ekyama ekyayamba ba Petero yalinga prayer and fasting. Eggwanga litalina kusaba kwa wamu liba n'obuzibu bungi. Uganda tutuna kusaba kwa wamu ate kuliwa wali owuliddeko nga balangiridde nti leero kusabira ggwanga tusibe ennaku 5. waliwo baddekawo n'owulira jjajja ye atugamba nti gundi nti ki nti Katonda buli wamu abeera. Buli Katonda buli wamu sabira wooli n'okukkiriza. Jjajja yayogedde ku nguzi bayidawo nakyo kyogereko ekintu ekyo. Anti enguzi teri yanguzi ginnaayo owala tosobola kozi waliwo olugero naluwulirako nno nendwagala nti tosobola woba oyagala ogoba omubbi omuyimbulira ababbi, kati ayimbula ababbi be abali b'enguzi ayimbula abali b'enguzi bagobe baki bagobe enguzi eri mu ggwanga. Kati awo noonyayo abali b'enguzi b'omanya abasinga obateeke waawo babaawo omulimu, muteeke mu comment section awaani naani omulimu. Kati baawa abali banguzi anti kubanga be basinga okubeeramu. Mpozi aŋŋambe nti ayiwa candidate yonna gy'ayina yagiyuye. Twalabyeko bakajeija bano bagundi the economies kozi ne Minister of Defense bamugyeko pozi abadde yani ayindo tafiire ba naye bayinza okuba bamuwumuziza. Tayindo tafiire bamuleseeko oyo bamuleseeko. Naye omusajja oyo nze mwagala nnyo, si muli wanguzi si muli wanguzi, mwagala nnyo oyo ayogera direct. Walaba nti wano walaga nti wano. Kale kati eyo tuveeyo saagala kubeera nga kwefuula nansi kubeera nga buli kimu nza kikwasaganya, naye kyenjagala okusaba eggwanga nti waliwo akakodyo kano kenabalabula ne mbagamba nti mu byobufuzi mu kazanyo kw'ebyobufuzi naffe kati mwe tukamanyimuko nti omukulu ono yateekateeka kino ekintu ng'ayagala bano bagundi bano baani, ng'ayagala bano ng'ayagala okuwe introducinga mu bantu n'okugula obuganzi bw'abantu mutabani we. Ne mbagamba mwebereremu, tali mu bayamba, ali mu kweyanjula. Era n'ono tebamusiba, n'ono teyabba nga mu kwagala kwe, wabula yabba bakibaze bonna nga bakizimbye. Ono asobola okintroducinga male nkukwate sijja kulumya. Ebyo twabimanya ddala naawe ffe. Kabadi ku kabadi. Era abantu gobere wano ku kyalo yaffe mukimanya ekyo. Mbadi ku mbadi tubalaba. Kati introduction mwamazo gikola
Ekiddirira kati fe tulinze n'ekirala kye njagala okubagamba alert kino kivudde mu bisenge by'ensi y'emyoyo munda. Waliwo generali the first general omanyi wetwogera geno abamu mwogera kuba geno ab'emyaka 10 ne mulowooza nabo bajeno. Njogera kuba geno bali banazirwanako ababeera mu lutalo. Amina n'agamba nti CDF ekyo kyokoze togeza laga kale taata nga geno muno mujeno mwali muno mu Uganda. Mulwadde ali bubi anaatera obikola. Ali bubi anaatera obikola anytime. Mukama atuwonyeze geno waffe tutagenda. Kubanga bajeno beggwanga tibasangika. Oyo kyusa. Oyo gwolaba waddala ye geno omu kuba kati olaba ono yagenda okumuddirira mu bigere mu bukulembeze obw'omukyala oba obukulembeze obulala. Ani agenda okumuddirira mu bigere? CDF owaffe omu bw'ati agenda muddira mu bigere abeere nga yafuga naye nga ate afuga amagye ng'afuga amagye naye ng'afugiramu okitegedde kyengezaako kwogera ng'ate afuga n'obukulembeze kubanga noono gye nabadde afuga obukulembeze ate ng'ali mu magye ate yali eri bbali yeetuulira ate nga ne mu magye taliimu active nnyonnyonyo kiri awo. Naye nga yafuga amagye yafuga ni president oli omumanyi essawa yonna ebitabo byamusiimuddemu mu byabalamu byamusiimuddemu. Nakugamba lulingo oyogera nti mama naye kugamba nedda mama is fine just suffering. Nongamba yasiibudde ne nkugamba nedda but here I've confirmed that the man has left. The company is behind. Jeno wafagenda ali mu kukkirira gundi we. Najalaga. Naye tumusabire. Era tumusabira. Tumusabire. Era tumusabira naye. Ng'onaatera ogiraawo oyinza okwatula yatula obulokozi. Atula obulokozi. Waliwo ebintu bebaako nga tusobola kuzza. Nga ekyokufa. Naye ofa ng'oyatudde obulokozi ate oba weesimba. Ekyobukadde. Olina okaddiwa. Naye ofa ng'oyatudde obulokozi kiba kyamakulu nnyo. Lwaki sibasiibula? Maze okudelivalinga message yange gwatanalokoka zikusanze. Lokoka wetwaliye Kristo okubeera omulokozi wo. Noonya engeri ki yonna gy'osobola okubeera ng'owuliriza omwoyo gwo. Kitegeeza obeera owuliriza omwoyo gwo buli akusindikira emmindi oba omuwulire oba omulaba. Noonya okumanya. Bayibuli eyogera nti balimanya batya nga tebagambiddwa. Nze ndi wano okubategeeza nti munoonye okumanya. Time esigadde ntono. Abantu abagenda okubeera n'omukisa bantu boka bakkiriza Kristo okubeera omulokozi waabwe. Omukutu gwe tuli baguyita UG Now TV. Tukusaba subscribing, liking, commenting, bingi bikyajja. Amina. Era tubasaba omukaba batukuumire mubire bulungi. Mwiraba. Bye bye. Amina. Obadde otambula ni mwana mulenzi amanyi kutako nga BNK256. Omulabi wa UG Now TV gwotanaba ku subscribinga naye ng'oyagala nnyo content wa oba program ezibeera ku UG Now TV just subscribinga. Tomanyi kantu ako kali awo kabeerawo mu red wansi awo nga kati woka subscribingako okanyigako bwoti kajja kulaga subscribed kati kajja kuleetera obulaini busatu kwatamu awo ojja kulaba waggulu awo kaliwo akadenga kali kuwaawala kyekyo kikuwaawala
nga okakonako we kati kajja kola ki kalinga oberenga osobola okufuna programu nyingi. Yenze Benike 256 sijja kulemerako munnange n'alima awagonvu anyuka kwagaliza byonjagaliza. Bye bye. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.